okuwulira obujulizi musango okutte yali omusuubuzi w'omu Kampala Henry Katanga kukyagenda maaso mu kkooti enkulu mu maaso g'omulamuzi Isaac Muwata. Leero oludda oluwaabi luleese omujulizi ow'omunaana akulira okwekebejja ebizibiti Andrew Kizimula Mubiru ng'abuulidde kkooti bye baazuula ku bizibiti 19 ebyakuŋŋaanyizibwa mu ttemu lino nga 2 omwezi ogw'E11 omwaka guno mu maka ge ku Chatu Road Embuya eryakwasa abantu 5 okuli Namwandu Mole Katanga w'emyaka 56 asinziira ku Zoom mukomerere luzira okuweza omusango guno. Bawalabe Martha Nkwanzi ne Patricia Kakwanza omusawo omukugu Chaiso Otayi ne yali omukozi wa waka George Amanyire. This is a package. It's a multicolored towel recovered from the shower. Okusinziira ku kiziimula ebisinga ku bizibiti byetoolera ku bantu 3 okuli omugenzi Katanga eyali mukyala we Mole Katanga ne muwala waabwe Patricia Kankwanza nga bino baabizuula oluvannyuma lw'okwekebejja omusaayi ebyenkumo engoye pisito n'ebirala. The DNA profile from this specimen is a single source female profile. His DNA profile is a billion times more likely if the suspect Kakwanza Patricia is the donor. If the suspect Kakwanza Patricia is the donor, the suspect Mole Katanga and one untested individual from the Ugandan population are donor contributors. Wabula era ategeezezza ng'ebimu ku bizibiti we byalaga nga we waliwo okunoonyereza okwakolebwa ne kizuulibwa nti waliwo n'abantu abalala 2 nga tebaggyibwako musaayi na byenkumo kukeberebwa nga bandibanga nabo balina akakwate ku bizibiti nga pisito. This is Henry Katanga. This is Henry Katanga. And 2 untested individuals who are unrelated to the suspects Mole Katanga and Patricia Kakwanza are donor contributors. Okunoonyereza era kwalaga ng'emmandiso ya pisito eyatta Katanga yaliko engalo za Mole Katanga, Patricia Kankwanza, omugenzi Henry Katanga, wabula magazini y'amasasi ekisosonkole ky'essasi byo tebireeteddwa era omujulizi ono ategeeza nga ebyatwalibwa okuddamu okwekebejjebwa ekireesewo okusika omugwa okuva ku ludda oluwawaabirwa. Oludda oluwaabi lusabye kkooti eteekewo ebizibiti bino mu kkooti n'alipoota ya DNA ne foomu ya poliisi. Oludda oluwawaabirwa nga lukulembeddwamu Elison Kaluhanga terukanyiza na kyakuleeta bizibiti bino mu kkooti wabula luwakanyiza ekyokuteekawo poliisi foomu ng'obujulizi bwabwe kubanga omujulizi ono si ye yagikola era talina kyagimanyiiko. Bannamateeka abawawaabirwa bakalambidde nga baagala omujulizi ono aleete mu kkooti ebizibiti ebirala byaterese n'abapoliisi abakuŋŋaanya obujulizi buno buleetebwe mu kkooti. The exhibits on the police form 17 is the people who prepared them must come to this court for them to be tendered in. Kizimula wabuziddwa kkooti oba asobola okubireeta ategeeza ng'ebimu naye watabirinaako lukisa olw'ensonga z'ebyokwerinda. Omulamuzi ayongezaayo omusango guno okutuusa olunaku lw'enkya lwagenda okusalawo oba akkiriza okuteekamu ebizibiti bino ng'obujulizi bw'oludda oluwaabi oba nedda. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggwire lino Crabkedde TV.